kale neyanza omukisa guno erinnya nze Ssegawa Ronald gyagenda nga ku radio wano nkola nga managing director era vision bearer. Ero yali fashion nga buli radio buli mwaka zali mu radio zali zifunye license nga zikola ebikujjuko kwita abantu abawuliriza ne musinkana ne musanyukamu ne mbasanyusa ne mufuna ssente nabo ne basanyuka omwaka nigalawo. Twakikola emyaka nga 3 ne twagenda okulaba nga tulina ebbanja nga tulya tulina ebbanja nti abantu bawuliza radio omwaka mulamba bawe ebirowoozo nga bakuba amasimu mugenda mu community eyo okubakyalira programu zaffe ze twali tulina ezikyala mu byalo ne babaaniriza ffe tubakoledde ki etugamba nedda kati katusondengayo akasente buli mwezi tugambe ne bakama baffe ba advertisers batungerezeeko omwaka bwe guggwa tuleete abayimbi tukole ekivulu abantu bajje basanyukire wamu ab'Essemba Bule basigane n'ab'e Masaka kuba baba beewulira ku radio bakuba amasimu abantu bamanyi abakubi amasimu ab'Olulango onakubira Kalangala onakubira Ssemba Bule onakubira Kampala onakubira Lakayi onakubira Lyantonde kati omukisa ogwo gubeerewo basinkane tugamba nedda katukole ssente tufisengako ffe tukole ebyo b'abantu batekemu ssente za kutambula na kujja kwesanyusa okunywa kasoda n'okunywa caayi n'ebirala netujjawo ssente z'oku mulyango. Ekirala abantu baali bakalubizibwa omuntu ng'asasula 3,000 n'asimba layini bagira bano gwe tosasudde gwe tokoze eki ssente ziringa entono naye n'enconvenience yazijjirangako kalawo kye kyatugambisa nti ekibbiitu ffe katukusasulire kakati mmwe mugamba nti ekibbiitu kya bwereere ekyo nakyo si kituufu wali yakisasulira kiringa oli bwakutwala ku kyemisana mu hoteri n'akuwa ekyemisana nga kyabwereere gwe n'ogeraga ndidde emmere ya bwereere teba ya bwereere oli aba agisasulidde n'ekibbiitu kino si kya bwereere kyakuddiza nti abakulembera radio bafiisa ssente okumala omwaka ne bazizzaayo kuba situsobola kugamba nti ekibbiitu kya million 10 kati tuzizzeeyo buli omu tumuddizeeko ennusu emu zize obutabamala kuba tulina abawuliza bali mu bukadde na bukadde abamu situmalina gye bali kati bwe tukola ekintu ng'ekyo asobodde okujja najja naye n'agabanako ku bibala bya radio gy'ayagala gyeyewuliriramu gy'awuliriza kati no gwe mulamu ogwo gwe twateekawo era tusuubira tujja kugerago nagwo mu maaso twebaza bakama baffe abatuvujjirira ssente okutusonderako aba advertisers naffe ne twongerako ne tukola omukolo ogwo. Abawuliza tubasaba wabaayo omukisa nga guno ngakati bwe guliyo mujje ate mujje nga muzze kusanyuka okusanyuka okw'emirembe nga musanyukira ku mulamwa guli omuntu wa bulijjo abeera wa mpisa ne gw'otamanyi omulamusa nga muganda wo era nze nsanyuka nnyo bwe tumala ekibbiitu ne mbuuza abantu abo bonna bali mu mitwalo n'emitwalo wabaddewo incident nti nedda buli omu yazze n'asanyuka ne bakwata ekkubo ne baddayo bwe buntu bulamu obwo era bwe twagala okudemonstratinga buli kaseera okuggumiza bwe muba musinkanye mu kinyumo mweteekemu ekitiibwa bwe mumala okweteekamu ekitiibwa mulamusigane musabirigane buli omu addeyo gy'abeera ate musabirigane omwaka omulala guddeko gutuuke tukomewo tulabe ate ekigenda mu maaso tusanyukire wamu. Twebaza abawuliriza okutuwabula okuteekamu obwesigwa nabo okutuwa emirembe kuba bakuba amasimu ne batekkaŋŋanemu ekitiibwa. Abawuliriza njagala muwulire kino nti eyo essimu gy'okuba ku radio yanjawulo ne gy'okubidde mukwano gwo tambuza Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.